Obwenjawulo obuzze bugwawo nga mulimu abayizi b'amasomero omuli n'akaagudde Kapchora Sabbiiti ewedde omwafiiridde abayizi b'essomero lya King David Junior School Endejje abasoba mu 20 abaali bava okulambula. Gavumenti ng'eyita mu Minisitule y'Eby'Enjigiriza yayisizza ekiragiro ekiyimiriza okulambula mu masomero okwetooloola eggwanga nga bwe yeetegereza embeera. Era ngenda nzikiriziganya ne Meeya nti abaana baffe essomero tuliggale okumala wiiki nga 2 nga betunoonyereza. Kati abaddukanya amasomero g'obwannannyini wansi w'ekibiina ki National Private Education Institutions of Uganda bavuddeyo ne balabula nti ekiragiro kino kyandiviirako ebyenjigiriza okukosebwa. Tukkiriziganya n'endowooza eya Minisitule y'Ebyenjigiriza ey'okuyimirizaamu ennyimiriza ey'akaseera enteekateeka eno tusobole okuteeka okutu ku ttaka era n'amaaso tulabe nga waliwo entebenkeza ejja okujjayo enkola ejja okuluŋŋamya entambula zino. Naye tugamba nti tekisaanye kubeera kagenderere. Tekisaanye kubeera kagenderere kubanga entambula z'abaana bino zirina ebigendererwa eby'enjawulo. N'olwekyo bwe kibeera akagenderere kikosa omutindo gw'ebyensoma era kikontana n'enteekateeka y'ebyensoma ey'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisomero. Asadu Kirabira ssentebe waabwe agambye nti obubenje nga buno buzze bubaawo buli kadde nti kyokka ekirina okukolebwa kwe kutunuulira engeri y'okubukendeezaamu nga gavumenti eyita mu kuteekesa amateeka g'oku nguudo mu nkola. Ekirowoozo ky'okulowooza nti tujjawo tours tetulowooza nti ye solution ey'enkomeredde. Solution erina kuba kuteekawo nkola erina kutaasa na kuteekawo nnambika ku bitongole ebivunaanyizibwa okukwasisa amateeka abo abalabika nti bagalinnyirira ate era n'okulambika amasomero ku ngeri ki gye galina okwetangiramu obubenje. Obubenje tetusobola bumalawo naye tulina okubeera n'enkola ezituyambako okubwetangira. Ono bw'ati asabye gavumenti okwekenneenya ebidduka byonna ebiri ku nguudo n'ebikozesebwa mu by'obulambuzi. Nti walina okubeerawo okukebera ebidduka si by'amasomero byokka okulaba nti birina certificate ezibikkiriza okubeera ku nguudo era nga zikeberebwa okulaba nga ntuufu ng'era ziweebwa mu kiseera ekigere. Walina okubeerawo okukebera embeera y'ebyobulamu abo abavuga abaana baffe nti tulabye akabenje akamu omuntu omu yabadde avuga emmotoka yatondowereddwa ng'afunye pressure ng'afunye enkyukakyuka n'ategeeza ababadde okumpi nga kitegeeza nti singa omuntu oyo yakeberebwa oba oli awo yali badde takkirizibwa kuvuga. Era mu ngeri y'emu tugamba nti abantu abamu tebalaba kiro n'emisana balina ekiseera batuuka ng'ekitangaala tekimala nga tebasobola kulaba. Nkola ki engenderere eriwo okulaba nti abantu abo bakeberebwa era bano babeera n'ebbaluwa ezibakkiriza okuvuga abaana. Tulowooza nti walina okubeerawo obuuma obuziyiza ebidduka okudduka emisinde okunyweza enkola ey'emisipi okuba nti n'ebisobola okuyambako abaana bye baba bafunye akatyabaga ng'ebiziyiza omuliro. Bannabyanjigiriza bano bagamba nti okulambula kye kimu ku bintu ebiyamba abaana okusoma mu buli mbeera kale ng'okuyimiriza enteekateeka eno bagamba nti kyandiviirako abayizi okukosebwa mu kusoma kwabwe. Akazinga kyano bye yakula ne balabako era okulabako kutwala ebitundu binyene mu kutegeera n'okuyiga kw'omwana. Kale kati tulowooza nti ekirowoozo ky'okulowooza nti tujjawo tours tetulowooza nti ye solution ey'enkomeredde. Solution erina kuba kuteekawo nkola erina kutaasa na kuteekawo nnambika ku bitongole ebivunaanyizibwa okukwasisa amateeka abo abalabika nti bagalinnyirira ate era n'okulambika amasomero ku ngeri ki gye galina okwetangiramu obubenje. Obubenje tetusobola bumalawo naye tulina okubeera n'enkola ezituyambako okubwe. Saamubambanza okuva mu kibiina kya Safe Transport and Survivors Support Uganda agambye nti Uganda efiirwa abaana abasoba mu 600 ku nguudo buli mwaka naddala nga bagenda ku masomero. Bw'atyo n'asaba gavumenti okuddamu okwekenneenya n'okuzzaawo obubonero obwateekebwa ku nguudo ng'era onayagala Minisitule y'Ebyentambula okwawula amakubo agayisa ab'ebigere ku ago ag'ebidduka. Every minute we lose some children who are going to school, and as a country we are losing 2 children per day. Last year we lost 679. That is equivalent of 11 buses. If you put those children in a bus, you can see the picture that those are 11 buses, and these are children who are killed from home to school. So there is no any parent that would want to see the child dying
on the road. Kirabiro era ategeezezza nti ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno balutaddewo mu masomero g'obwannannyini okusabira abayizi abaafiiridde mu kabenje. Tutuluwaddeyo mu masomero gaffe gonna bendera zibeere awo era n'amasomero gaweeyo akaseera k'okusaba n'akasirise ku lw'okujjukira emyoyo gy'abaana bano n'okukomyawo emyoyo gy'abaana kati abeeganye entambula zonna ez'okuva ku masomero nga bayambisa entambula eyo. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.